Mutya abaana ab'obulenzi leero mu PSC message ya leero baweerezza nze Madamu Nakiyindwa Betty asula obulungi. Ndowooza abasinga bensomesa mumanyi nsomesa olulimi Oluganda, olulimi oluzaaliranwa lwensomesa wano ku ssomero lyaffe. Mu PSC message ya leero tugenda soma ku mubiri. Ndowooza mu bikulobo obutabo bwaffe bwe bwabawadde tugenda kusoma ku ngeri y'enjawulo emibiri gyaffe abalenzi gye gikulamu. Muwulira, abalenzi mukula ebyoya eby'enjawulo ate abawala bye batakuza. Abalenzi mukuza ebirevu wano. W'osanga omuwala nga yakuza ebirevu abaamu olusajjasajja. Eyo kambagyeyo ne tukkirira wano mu Kabambaggulu. Ebyoya bya wano abalenzi mubikuza nnyo. Omwana omuwala byeyagaliramu naye abyeyagaliramu ng'otuuse okufumbirwa si kati mu myaka gino egyammwe nga mutuuse okufumbirwa awo ne mwegatta. Ne tukkirira mu kukulirwa ebintu ebimu bye mukuza abalenzi tukkirira muno mu mpale. Mu mpale mulinamu olupayipo olukula olwo olunaanuuka. Ndowooza buli omu alumanyi wano, tewaliwo mwana muto. Muwulira, olwo lunaanuuka. Bw'obeera n'omwaka ogumu kaba katono, ogenda okula nga olupayipo olwo lweyongerako ku sayizi yaalwo era nga lunyuma okutunuulira. Muwulira, kati awo ku lupayipo we tuli. Ku lupayipo olwo kuliko ebyoya ebikulako. Kyandibadde kya nkizo nnyo nga bwe wayitawo wiiki ng'eyiseewo ng'ebyo byoya obyekomolako obiggyako okwekuuma ng'owunya. Mulina olusu nga akasana kamulisizza, olusu we lukuba mu mpale omwo ne gujabakira neewunya ng'emmese enfu ng'ate abaana ab'obulenzi mwandyekuumye nga muli bayonjo. Owulira, ne tugenda eno mu kabina naye waliyo ebyoya ebikulayo ate ebyo nga byo tebinyuma na kutunuulira kuba bw'oba ofuluma obukyafu sinakiwe muba weesangula oyinza okuba weesaaba ku bbi. Sigenda kweka, weesaaba ku bukyafu empitambi n'ogyesaaba kati ate ebyo ebyoya bye ne bikwata oyo obukyafu. Laba akasana we kakwakako ogenda oyita ku banno ng'owunya bbi. Tekyandibadde kya bwaze ng'omwana ow'obulenzi ompiseeko owunya bbi bw'otyo. Omwana ow'obuwala agenda kuyitako ng'owunya bbi. Ne tugenda ku